Muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Onaku olwaleero ndina omugenyi ono mu maaso agenda kubanga atweyanjulira naye nga enteekateeka eriwo yakubeera nga tukola ebijja bya mikwano gyaffe abaali abayimbi ba Kadongo Kamo. Ku luno tugenda kukola abantu bana. Guno si gwe mulundi ogusoose twaliko ewa Salongo Hamani Semakula basudde ne tubeera n'ewa Senior Woman Irene Nakitto. Kale eno si gwe mulundi ogusoose ogw'okubanga tukola ebijja. Last week nafuna omukisa ne ntambulirako mu bitundu bya Ikyotera ne Lakai era eyo gye nakyalirako gye nalambulirako ebijja bya Salongo Kiwanuka Fiina eyakuyimbira Fiina kulikayo okusoma ne mukyala we Nalongo Zaituni nambawa. Salongo Kiwanuka Fiina emyaka giringa 23 bukyanga atuva ku maaso yaziikibwa Kajjaga. Then wenavaawo natuukako Kalimira ewa Geoffrey Mukungu Malaika yakuyimbira ejjiini ly'e Mombasa yafa mu mwaka gwa 2002. Oyo ali ku kyalo Kalimira mu ggombolola Nabigasa. Saakomaawo ne ŋŋenda Rwankoni Kalisizo gye baziika Moses Balongo. Omusajja oyo yali mulema naye nga ye by profession yali musomesa bw'atyo n'ayingira mu kisaawe ky'okuyimba. Yali mu kusuna gita okuyiiya ennyimba n'okuzanya ku stage. Bw'atyo yafa obudobo we yafiira mu 2002. Yali mu kibiina kya Prince Jopo Kafero. Tujja kwebaza Prince Jopo Kafero nti yakolako kye yasobola n'azimba ekijja kye. Naye Geoffrey Mukungu Malaika ye ali mu ttaka nga wenze mbalaga ebifaananyi ku Facebook. Omulala ye Francis Bukenya yakuyimbira entumbwe y'omugowa. Oyo omu ku baana ba Matendo Demonstration School ne Matendo Promoted Singers era yakolerako ne mu Zebra Associated Singers eya Fred Sebale ne Senior Woman Irene Nakitto. Francis Bukenya ajjukirwa ku lw'oluyimba entumbwe y'omugowa lwe lukyasinza omutunda naye ate oyinza okwesanga nti ogenda sangayo n'endala eza mutunda nga tewazimanya okugeza nga bamuli asooka part 1 yoyo ali mu luyimba olwo ye yayimba audio ne Rod Fred Sebata. Kati gwe anyumirwa oluyimba lwa Ngenda n'Omutembeeyi yoyo gw'owulira yayimba ng'omutembeeyi mu original version. Vaawo ku luno olwa video naye waliwo original version. Kale bebo naye ali mu ttaka lyennyini yaziikibwa Lutoma Kalisizo. Kale olunaku olwaleero nfunye omukisa n'ensiŋŋana omwami ono nga tuli ku nteekateeka ey'okuba nga tuzimba ebijja eby'abantu abo. Oba oliawo baganda baffe bangi abaatufaako naye nga bonna embeera bali mu mbeera teegasa. Kale muganda wange nsanyusa okulaba. Nange okusanga amannya bitibwa Ntale Ronald agakola ssente oba emirimu nkozesa Kamulali. Lwaki weeyita Kamulali? Munnaye eryo erisobola okusawundinga mu bantu oluusi eryakwata ennyo bwawula Kamulali ndowooza ky'onootukola kijja kuba kirungi nga so ne likola bwe lityo. Kamulali mutegeera ku biri ebikambwe? Nedda si ebyo. Likolera ddala emirimu gyaffe gino, emirimu emituufu gye tukola, tuddaabiriza ebijja, tukola ttalazo. Bwe nalabye pulogulaamu ya Muzungu ng'erimu okuddaabiriza ebijja ebyabo abatuva ku maaso. So nekinkwatako nnyo ne ŋŋamba nga bwe nkolera abantu abalala oba oliawo nange kaŋŋende empeeyo omukisa gwange nkolere ku bantu abo abatuvaako ku maaso tubaddaabirize nga bwe yambuulidde. So kwe kujja mu musisinkane tulabe ku nteekateeka nga bwe zinaatambula naye nga wendi nja bakolera bulungi ebijja ebyo byonna bye tunaaba tuteekeddwa okukola oba bye tunaaba tutuuseeko tujja bikola obulungi ennyo. Tusaba buyambi awamu n'okutukwasizaako bonna abaatusobozesezza tutambuze omulimu ogwo. Okay, kati muganda wange ebijja biri bina biri mu bitundu bya njawulo bye twagala okuba nga tukola. Mu kusooka kwabo byonna mwe musangibwawo osangibwawa gwe ng'omuntu eyandibadde ng'akwetaaga? Nze nganze omuntu alinza okuneetaaga nyinza okugamba nti siina woofiisi nti nsangibwa ku wa gundi naye woofiisi yange simu oba oliawo n'abantu abamanyi bentera okufuna nti egundi amanyi naye nga essimu yange ye woofiisi yange naye nga mpangaalira Nansana ye mpangaalira. Okay, kati nsaba nkubuuzeeko
mu mirimu gyammwe nga tozze ku bino ebyaffe nga wozonnyonnyola mu mirimu gyo singa omuntu aba azze ng'ayagala mukolera kijja ekijja ekyo kikostinga ssente emeka okubeera nga kimaalirizibwa? Ekijja nkikostinga byonna nga biwedde ng'ekijja nkikuwanga bwe kiwedde nga kiriko ttalazo Eddystone ekifaananyi byonna nga kiwedde complete nkikolera miliyoni mu emitwalo 8. Miliyoni emu mu emitwalo 8. Okay. Kati awo nga okikoze nga nkizimbye esanze kiri flat nenkizimba ne bulooka ne malo kizimba ne bulooka nenkiteekako ttalazo waffe ne malo tuteekako ttalazo waffe ne muwagala ne malo okumuwagala ne nteekako Eddystone nayo nenjiwagala bulungi tukikola bulungi nnyo nekifuuka kya Eddystone gwe guno omutwe ogubeerako ogubeerako ebigambo oteekako ebifaananyi nti oba rest in peace oba you fight a good fight. Okay. Yeyo Eddystone. Okay. So kiba kigwera mu miliyoni mu emitwalo 8 complete. Okay. Kati fenga ab'emboozi ya Kadongo Kamu oba Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ne tiimu ye abamugoberera. Naffe tugenda kusasula kakadde kamu mu 8. Nedda. Mwe aba Kadongo Kamu music analyst Muzungu David Kadongo Kamu music analyst sigenda basaba ssente ezo kubanga kintu kya kuwaayo kusonda ani ayina teri ayina kimala naye akatono k'oyina n'osobola oteekayo nange akange nayagadde nzije nkole mbakolera omulimo gwammwe omuntu oyo tumukole bulungi tumutereeze nze okwange okukola kwa bwereere. Okay. Kati mu kino baganda bange Bwana Ntale atugambye tuwadde budget wano nti ffe tulina kugula bikozesebwa kubanga atugambye yeetaaga sementi ensawo emu white cement ensawo emu mulimu talazo stone ensawo 3 za talazo oxide kilo emu then ordinary cement ensawo 3 diamond bino ebiwagala ne padi then ne Eddystone n'amatoffaali so nga omugatte wetugattagattamu wano nga bikola emitwalo 56 mu enusu 8 buli ekyo kiba kikola ku kijja ekijja kiba kiwedde bulungi nga kisigaliddwa kuzimbibwa na kuwagalibwa kibenga kiwedde anti ffe tukibale nti kiba kiwedde awo ekijja kiba kikoze bulungi. So baganda bange awo we tuli muganda waffe eno ye offer gyatuwadde yagambye nti gwandibadde nga omugabo gwe ye ng'engeri gy'ayagala mu Kadongo Kamu naye ku Kadongo Kamu ataddeko etoffaali naye nga etoffaali ly'ataddeko lyakubeera nga atukolera omulimo guno ffe tuli baddembe nti okugenda tugule ebyaffe we tubyagala wonna ffe tumukwase bukwasa nti omulimo guguno. Nsuubira baganda bange nange nyongera obbakubiriza omulanga yonna eyo gye muli ayina 10 ayina 2 ow'ebisatu mujje mutwegatteko. Neebaza yeekolera music analyst yatuwaddeyo akasawo ka sementi olunaku olwaleero mutabanyi wa Harriet Sanyo omuyimbi wa Kadongo Kamu mukyala wa Rodfred Sebata atuwadde ensawo 2 eza sementi. Ndina muganda wange Sentongo Vincent okuva e Masaka mitwalo 10 ndina Nalongo Bagonza omutwalo 1 then ne Namuyanja Dorini omutwalo 1 Mayanja Matayo okuva e Mbalala omutwalo 1 be bantu benaakafuna naye nga abasuubiza waliwo Muzeeyi Magala Muzeeyi Kalali bangi abatusuubiza okubeera naawe ali eyo ku TikTok Facebook, YouTube nkusaba ojjo twegatteko. Harriet Birungi gwatumbula oluyimba lwa Francis Bukenya abayimbi ba Kadongo Kamu mwena gye muli mbasaba nti mwerekereze mujje mubeere nga musobola bano baganda bammwe
baganda bamwe be tuli mu kola ffe tubakola lwakuba batukolamu omulimo nti bajja ne batuyimbira ennyimba zituzimbye zituyambye mu bulamu bwaffe so kwe kusaba kwaffe gye muli nti mujje mutwegateko si kya muzungu kubanga nze munaaye nange oba oliawo ndina obuvunaanyizibwa obwange naye lwakuba ndi mu fraternity ya Kadongo Kamu kwe kusaba Muzeeyi Kabyanzo abakola Kadongo Kamu ku radio ne TV tusaba enteekateeka ne bakwatako zino z'ennyimba ze muzannya buli lunaku media houses ez'enjawulo media house namwe mujje mutwegatteko kubanga mukozesa ennyimba z'abantu bano so muganda wange nsaba otuweeyo obugambo ye okumaliriza ekijja kikutwalira bbanga ki okubanga okimala kati bwe tutuukayo ndowooza tubale ennaku 3 nti olunaku olusooka tukizimba olwokubiri ne tukisiigako ttalazo waffe olunaku olwokusatu ne tukiwagala ne tuvaayo ku kijja nga kiwedde bulungi so zeze ennaku 10 tubale ennaku 15 okubanga tuba tusukkamu ennaku 12 kubanga ebijja bina ebijja bina kubanga mu kusooka twali tulowoozeza nti tugenda kukolako bano abali mu ttaka Francis Bukenya ne Geoffrey Mukungu Malayika naye abantu ne baleeta endowooza nti we tunaamala ate nga tugamba abantu nti nooli tumutereeze so ne mukigatta wamu nti bikolebwe omulundi gumu tusobole okubanga ekyo tukimala ate tulabe ekinaaba kiddako kale baganda bange enteekateeka bweti bweri nze Muzungu David ndi ne Mwami Ntale kyenjagadde okubanjulira alina 10 ow'ebibiri ow'ebisatu jangu ntuukirire enamba yange nze asinga ogaba enamba yange mu ggwanga ntuukirire era kyotaddeko ntegeeza nti ntaddeko ngenda kunootinga down tulina ne WhatsApp group era ngenda bategeeza nti gundi awaddeyo zino sente si zange zino sente ze tuliko lwa Kadongo Kamu abawangadde nange mu nteekateeka y'okuzimba bannaffe ab'enjawulo musobola okubeera nga muntegeera kyenkozeeko nze Muzungu David mwebale nnyo mwebalire ddala